Bentwalira mu kaseera kano kennyini ngenda kwaniriza abagenyi baffe nsaba okubeebaza okubeera abakakkamu okuva omukolo lwe gwatandise mubaddewo ate mwebale nakulabika bulungi ku mukolo gwa Nalusiba Agnes. Olwa famire eno mbaniriza nnyo bakadde bange bakulu bange nsaba muyimirire muwubire ku bagenyi bammwe. Tuwetaaga obugalo bw'amaanyi awo ku bakulu b'ennyumba. Nandibagambye mwanirize ku bagenyi naye mwampadde ssente zammwe nze njogere kati mumwetuulire. Njagala okuddamu okubaniriza abasiba ne banyabo. Njogera bino nno nga bwe nninda abagenyi baffe bamulindwa ku mulyango. Nejjajja nga bwayitambi yangu. Njagala okwebaza abatesitesi mukulu bya Mukama. Bakadde baffe mwebale nnyo mwebalire ddala. Njagala okwebaza muganda wange Matovu olw'omulimu omulungi gw'okoze wesibadde. Njagala okwebaza abasanyusiza ku bagenyi baffe. Basebo ne banyabo mwebale nnyo mwebalire ddala. Kati nsaba omuntu yenna ng'otudde wano nga bwe essanyu likulemye owulira essanyu likubuze bambi saba abatesitesi bakukyusize ekifo bakuteeka emabega. Njagala okwaniriza muganda wange Kakyama Bubeeka Lugonwa. Mukadde wange nsanyuse nnyo okulaba. Mikwano gyaffe mwenna abali mu mukolo guno tusanyuse okubalaba. Taata kkiriza nkutegeeze kino. Yesebo. Nti omwana ono akwata ekifaananyi ate kifulumirawo omuwa nnusu 10 lwokka. Nakwata ekifaananyi kye ate n'akikuweerawo. Basebo ne banyabo olabanga omuntu akwata ekifaananyi ku mukolo weekwaseeyo ekifaananyi buli budde obeere n'ekifaananyi ekikufaanana. Mutukaluubiriza nga Mungu abajjuludde tunoonya ekifaananyi kye tukuteeka ku kabuliyo tetukiraba ne tujjayo kali ke wamaliramu omugigi ne tuteeka kwako n'otukabya amaziga agenze mu ttooku ng'obadde watuusa. Ate yatuusa okukola kitaani okugenda. Njagala okwaniriza kansala w'ekitundu kino mukyala Nampijja nnyabo tukwaniriza nnyo webale kubeerawo ku mukolo. Abakulembeze mwenna aba gavumenti ey'ewakati aba gavumenti ey'Emmengo abakulembeze b'enzikiriza mwenna Pastor Makombi abasumba mwenna abali wano tubaaniriza. Abasomesa ab'ekereziya tubaaniriza. Bayimaamu mizikiti egy'enjawulo tubaaniriza. Tinze nkola mu kampuni ya byamizannyo eya Katumwa Sports Center. Nja kukkiriza nsigale ng'era nkoze omulimu gwe gumu. Tango omulungi bwe ntunula ku mulyango gwo kubanga wankakyaba wa Bulange bwe kiri. Taata ndaba nga waliyo abagenyi nga balabika nga bajja eno. Kitange sijja kugamba nti batuzinze kubanga ezizinda zibanjoki nansanafu. Tera sijja kugamba nti batulumbye kubanga abalumba baba babbi. Babeera babbi. Taata bana balabika nga bagenyi baffe bajja eno. Otegeredde ku kinti balabika bajja eno. Taata kkiriza sijja kwererejja nnyo nga nnamwandu omwenzi nti ono gwenfunye talindeko ne weebuuza yasooka yagenda atya. Era siifuuke senga vuddemu nga zzeemu ng'owembaliga wasa ow'envunza. Mukulu. Kkiriza kitange mpite mbyangu ng'aganza mukomo gy'asi. Ye mukulu. Kiba kyasi sigenda kukoonera biseera ng'asiikira enkoko ebinyebwanga n'ebisa ebirya. Taata ekikakasa nti bagenyi b'okulika yesobodde butooke kubanga mwoga akulira mu ttaka. Taata aguwanise mu bbanga alayika alina kyasaba. Bw'abanga alina kyasaba ye mukulu mumpeere akamansa bigambaako ye mukulu kakase oba ayina omumwa bw'anaaba akulina ye mukulu ate tunaatereka ensonga zino. Kitange buli muntu yeeraga n'ekyayina omupangisa yeeraga na wuufa naye kamuwa akazinda byalo kwaba yeeragira kyoba okolera ddala. Mukulu yeffe nnyini mu mbuga eramula Katikkiro w'oluggya luno. Mukulu nze omugabe atambudde n'ebika bya Buganda ebina. Bye biriwa mukulu? Mukulu tutambudde ne kyajjajjaffe Nsamba omuli
omuli ab'engabi bamulindwa mutuusi bamulindwa ne bannamulindwa batusanyusa okubalaba. ekika ekyo kinsanyusaamu kimu Kiki? kyaŋŋamba nti bw'otuuka byotamanyi waliyo bayiga ne bannayiga onoobasangayo. Bakulu ab'engabi mwekubire mu ngalo. bwe gutyo tetulese bangabi bokka ne tugamba tunajja tutya natugamba Ssaabasajja Kabaka nti mugende ne jjajjaffe Mugema ab'enkima gye muli nti mwe muli abasawo banaagema bamugema jjajjaffe Mugema ebugema tuzze naye. Mukulu nga tetunnatuuka ku oyo ye mukulu sooka ombulira abataka b'oyise nabo era bw'oba ozze bw'omu buggo. Anti mukulu mbadde nkyakunnyonnyola ye mukulu nti ate sikomye okwo nejja ne jjajjaffe Kizito naye azze ali wano ku mukolo bw'obanga ozze naye era n'atugamba nti okkirize tugende mu boolugave otweyo amannya ga Mukiibi tukibirize mpolampola mukulu tutuuke mu kisasi. Bw'obanga omutaka ow'olugave Mukiibi ozze naye ye mukulu nsaba omukulu oyo omukulu Matovu nsaba omukulu oyo akibirize mpola. Omukulu akulembedde banno omukulu mulwadde wa kayuugano oba gwayina ku mutwe gwe gusinga oguli mu kitabo ono ye si mulwadde ate tegumuliiko wabula yenywezeza bwenyweza. Akulembedde banno kitange ennaku zino endwadde z'ekigagga zaatuyigiriza okwejjanjaba zaatuuka n'ewaffe. bwe kiba nga zaatuuka nsaba abalwadde bejjanjabe. Mukulu kye bakola eno tulokole akadde era eno kye bakoze akatuusa ako be kagga onsiinyeeko kuba sirengerayo bulungi. Mukulu mako nasomako emisiri nenkoma mu pi wano nebinemaga bankuba nnyo neŋŋenda. Ku bitabo by'owasoma olina kyejjukira? Njijukirako kamu kaliwa mu pi wano kisumuluzo. Bw'obanga okijjukira n'enkuwa ekisumuluzo kati awo oggulawo. Nze nyinza okwekanyikiriza ng'owebbango akola ati owebbango aganja kukuba ekiko gyoli kyegwanga onooliteekawa gyonoolisimilaga nnyo oba kakati mukulu ye mukulu toyinza kweggulira waawe sisobola bakubire mu ngalo ennyingi weewaawa taata agabi munkubire mu ngalo mbadde neewunyizza ekitange nga ŋŋamba nakyazizza konda ggula zaatagadde nedda mukulu bwe kiba nga toli kondo weewaawo nsaba mukadde waffe oyo oba wamaze omusiinyaako atuyambeko akoggulire. Kiriza mukulu nkutegeeze ye nti neno gyenkutte etetakamisa etegeeza ekitabo ekitukuvu. Mukulu sooka mukulu oyo akuyambeko mukulu oluna mu maaso atuyambeko jjajja w'abaana yambako oggulire abaana. Kakati mukulu akulembedde banno ye kitange kitegeddeko nti olina etakabiza weewaawo endi mu 5 10 zikwata mpaawo webanga ekuli mu 5 weewaawo njagala oŋŋendere mu kilaala eky'olubereberye ku nte ya 24 mpulira ku nywanto ya 31 mpulira onkamira otuto tuli awo twenanywa. Mukulu weebale taata mukubire mu ngalo lw'ekyawandiikibwa ekyo kubanga ng'ekyo tekinnajja waliwo ekigamba taata kigamba nti yingira gwe Mukama gwawadde omukisa. Kiki ekikuyimiriza ebweru? Bw'abanga Mukama akuwadde omukisa mukyakola kiwa bweru. Mukulu bituukirira ku sso lyawandiikibwa. Buganda yamanyibwa nnyo eggwanga lyaffe.
twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga ffenna yimba ntya ne sitenda oyo Ssaabasajja Kabaka asalira fugo Buganda bonna naffe nga tumwesiga twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga. Awangala ennyo Masomogi nga tetunatuula mukulu akulembedde banno ye kitange weewaawo mu kaseera kano ggwe wandyegwanyizza ki? mukulu gw'ono bajja gwe naalimisa omwana awayira ne jjajjaawe twalira ddala saala. mukulu kanzikiriza buli muntu yeeraga nekyalina buli muntu alina kyesomerera mukulu naseno bafiisa ensonga tukwebaza nno okutambuza obulungi era tweyongera okwekwasa ekiseera kino nga tuli ku mukolo gw'okusanyuka n'okujaguza tusaba otukuume era tukwebaza oba bonna abataddeko ettaffaali ku lw'omukolo guno n'okwagala okuwulira okuti kibadde ttendo kitange mu kuddiza nga tutamala osisi mukoma waffe. Amiina. Mukulu akulembedde banno kitange njagala okuddamu okwaniriza weewaawo ate ffe tuzannya n'abaana baffe osanze twazanya ezannya emizannyo egy'enjawulo mpulira mukulu naye naawe otuukidde njagala otwegatteko tuzanye awo nno wekusabira okirira ekibira ye mukulu ofuneyo empiki mpulira ojje twese mukulu bakkubire mu ngalo mukulu obanga okimanyi nga gwese bwatudde okyakola ki waggulu. mukulu taata atagambye tutuule nsanyuse okubalaba wamu naffe mukulu kutuuzibwa gwempulira ku leediyo ssebo wakulembedde banno nsanyuse okukulaba wamu naffe mukulu kkiriza nkubuuzeeko weewaawo eradde nnyo bassebo eradde nnyo mukulu oli otya bwe tutyo nsanyuse okubalaba bannyebo ne bafukamira ne bakubuuzaako nsanyuse okubalaba bannyebo wamu naffe eradde nnyo bannyebo eradde nnyo mukulu muli mutya tuli bulungi bwemba muli bulungi abagende Bugema bazze ne bakakasa weewaawo omulimu bagukoze bulungi era musaanidde okuba muffe